Ebyokulambula byo bingi mu nsi. Leero nkuleetedde watermelon eno eri mu shape ya square. Nkakasa batono nnyo abaali bagirabyeko. Watermelon zino zisinga okulimibwa mu Japan. Naye bakikola batya okufuna shape ya watermelon bweti? Sooka ogobere ng'onyiga plus button tusobole okweyongerayo. Watermelon zino nga nkugambye nti zisinga okulimibwa mu Japan mu kitundu ekiyitibwa Kagawa. Nsonga ki eyabaleetera okutandika okulima watermelon zino? Mu 1960 ekitundu kino kyafuna ebirwadde by'ebibala naddala nnyo bwakosanga nnyo watermelons era nga bwazireeteranga okuvunda. Nga kino ekirwadde kyaleetera abalimu abangi okukola losses. So n'olw'ensonga eyo ssente nnyingi ze baafiirizibwa. Kwe kusalawo batandikewo ekintu ekisobola okusikiriza abantu okugula ebibala byabwe ku ssente eza waggulu. Kwe kutandika okukola watermelons zino. Era okuva mu 1965 baatandika okukola watermelons zino. Naye nga bakola ki okufuna shape eno? Baddira watermelon ne bagirinda n'ekulamu katono. Oluvannyuma ne bajambaza akabokisi kano. Frame yaako ebeera ekoleddwa mu kyuma. Ssaako n'endabirwamu eziteekebwa mu mabbali okusobozesa omusana okuyingira obulungi ku watermelon. Oluneekula ng'ekulidde mu kabokisi omwo. Era oluvannyuma lw'okujjuza akabokisi kano ke baba bagitaddeko bagiggyayo mu nnimiro. Watermelon zino ekirala nyangu nnyo za kutambuza era nyangu nnyo za kutereka olwa shape yazo. Era abantu bangi nnyo abazettanira nga zireetedde ekitundu kino okufuna ssente empitirivu. Wabula ekibi ekiri ku watermelon zino bw'ogijja mu nnimiro togiriirawo, olina okugiwamu ekiseera esooke yengere munda. Olw'ensonga nti ziba zikulidde mu kanyigo, tezengera bulungi munda nga watermelon endala ziba zikulidde mu space awatali kintu kizinyigiriza. Ebintu bingi bye baze nga bakola, wabula leero bye nsobodde okufunira. Bw'ayagala okwegatta ku WhatsApp group yaffe, ojja kugenda ku YouTube oteekemu Hasans osubscribinge. Kwayo channel yennyini kuliko link ya WhatsApp group gy'ojja okukoonamu ejja kutuusa bulungi ku WhatsApp. Teweerabira okugobera ng'onyiga mu plus button. Kwebaza olw'obudde bw'owadde okulaba eno video era nkwagaliza ekiseera ekirungi.